banange kati enfuufu yonna nefuuka enfuufu. Enfuufuuko naawe oliba enfuufu oba wakamala osiimulawo wona newatuukana omusajja asobola n'okujja neeronda omanyi yeronda nakabona tewasiimuute bulungi ate nga amasima wasiimuute wona newateeka nankamukene puulapa ebaninange ono akyasiimubadde alabika akya wano kamale nange ogenda ogu tansanga musisiimuula ate nange nsobola okubulya God have mercy upon us. Mbadde nyambadde bikukujo adak onak omukisa bwekuja nawe olikukozesa okusobeze naawe obadde nga ayagala okujja okumpa ekitanda obusibuki ekifuba kyatandise ddi nkoolabye nkoolabye kati bwenyiga bwe ndi kikuluma kikulumira munda kati gwe ekyomunda ngenda akukebera ntya ok kira kolaba oti yasama nyo tulabe yasama yasama nengera ekikuluma mukifuba olulimi lusibikiddewo ok ogenda atereera kati obusibu bwo yowa problem kutupi manyi kati katautu yagenda nekwatakana nataputa okitegeera kati awo oba oyiwa amuna okiraba oba oyiwa amuna eva mukumu ogenda kuwa eddagala ogenda kuntepayo emitwalo 8 ekitundu mutwalo gumu eddwaliro lya nnyoko twayita wagenze wajja wasengawo nakuwa eri ekinansi leeta emitwalo 3 n'ekitundu gwe genda n'ebirwadde byo fa wano genda lino eddwaliro si lya UN kwata eddagala genda omuli ojja kuba mulungi linda kusaakukebeddeko ebaninange kwe nkooli pupi olimu n'akairiitiro ka pusi ebaninange genda omira eddagala omira otya eddagala oba mizisa maazi ojja kumizisa maazi bulijjo omira mmeka kati okusinziira ku ezo genda omire nga boolabye ojja kuba bulungi genda nsawonaagenda okuwutagera ezo nzimaze